Ekisooka nakugambe mu kalulu akagwako abantu bavaayo abamu ne bagamba nti tiketi bazigula n'ebirala bwe bityo. Naye of course ekisooka njagala omanye nti oli bw'aba atafunye tiketi aba alina ovaayo oluusi n'awayiriza n'okuwayiriza. So n'ebyo byalimu tebunatuuka. Tukyali mu budde. Last time twatandika processes ezo nga tuuze emyezi 3 gyokka. Naye kati tukyalinayo ku budde. Naye era preliminary stages zatandika dda. Tubadde nga tutuula nga tugezaako okupulaninga butya bwe tugenda okuselectinga candidates baffe ku bifo by'enjawulo. Era time ejja kutuuka tubategeeze. Entalo zikyali bw'olaba abantu nga balwana nnyo kati balwana bw'olaba abantu for example buli omu alwana okufuna kaadi kiba kitegeeza ekibiina kirina amaanyi mangi kivola buli omu yegwanyiza kaadi ya NUP. So ezo entalo zoyogerako ziva ku ki oba kyekizireeta kubanga abantu bamanyi amaanyi agali mu people power agali mu NUP. Naye kyenjagala obakakasa nti ekibiina kyaffe kiri organized tekisobola kulemererwa kuselectinga candidates baakyo in a fair and transparent manner. Tujabategeeza ekiseera bwe kiba kituuse. No, I was saying that tugezaako okulaba nga bwe mbadde njogera n'abakulembeze tekiba kya bwenkanya okujja ng'osaba tiketi y'ekibiina kikuwe tiketi endala kikuwe ekisanja ekirala ng'ate tokoze bikiikirira abantu mu kisanja ekiweddeko. So mbategeeza kugamba n'abakulembeze tuli mu kudiscussinga possibility ey'okuteekawo score card okulaba abakulembeze baffe baperforminze batya nga tuwuliriza eri abantu ku ground. Abantu ono abadde kansala waffe abadde MP abadde mayor abadde ki abantu bo abakoledde atya bo abantu baffe abali eyo mu communities balowooza ki ku buweereza bwe. So kubanga ffe tuli people power buli kiseera ate buli kimu kyonna kyetukola kigenda kusinziira ku bantu be batugamba nti ono yes akoze bulungi mukomyewo ono takoze bulungi temukomyawo. Era mbadde nebaza abakulembeze baffe abo abayimiridde ku kituufu ne bakola obulungi. Tiketi ya NUP teri ku kitebe eri mu bantu. Era mbadde emphasizing ekyo tiketi ya NUP teri ku meza ya secretary general, teri ku meza ya president, teri ku meza ya organizing secretary omuntu omulala. Tiketi eri mu constituency, eri mu bantu. Abantu bo bagamba ki? Era nga bwe nkugambye even the last time mujukira twakolanga twawulirizanga abantu twasindikanga timu zaffe ne ziwulira what is the pulse of the people mu communities. Abantu bo bagamba ki? Era abakulembeze baffe abasinga bolaba abantu baffe beba recommendinga ne bagamba tutambule nono. Of course amu ba disappointing era kati boddayo n'obuuza abantu bajja kugamba nti oyo wadde twamurecommendinga luli tekyasobola kola ki kumurecommendinga. Naye era tulina abakulembeze baffe bangi nnyo abakoze obulungi abayimiridde ku nsonga zaffe ze tuyimirirako era abo kyemanyi abantu bajja kuddamu babasindike. Ekisooka nakugambe mu kalulu akagwako abantu bavaayo abamu ne bagamba nti tiketi bazigula n'ebirala bwe bityo. Naye of course ekisooka njagala omanye nti oli bw'aba atafunye tiketi aba alina ovaayo oluusi n'awayiriza n'okuwayiriza. So n'ebyo byalimu nti oli kubanga atafunye tiketi agamba tiketi yange bagitunda. Naye ate nga twalina clear results ezaaliwo mu system yaffe era twavaayo ne tugamba nti omuntu yenna yenna bw'aba alina obukakafu nti bamuggyako ssente okuwa kaadi abuleete taking action. Unfortunately tebwavaayo era bano abakulembeze mbagambye nti bweba omuntu yenna yenna moving forward from today bwavaayo n'akusaba ssente n'agamba nti mpa ssente nkuwa tiketi ya NUP, first of all aba akulimbye kubanga tagenda gikuwa tiketi eri mu bantu. Naye ekyokubiri oli bwavaayo n'akusaba ssente leeta information leeta obukakafu to taking action. Ekibiina olaba kyayimiriza Deputy President Mulamba kuba yakwata ssente ze twalowooza nti zaali mu bukyamu ate omuntu omulala oba registrar oba organizing secretary oba ani omuntu yenna yenna bw'avaayo n'asaba omuntu ssente oba abakakiiko k'ebyokulonda oba ki ensonga tugenda kubanga
tugitakinga very seriously kubanga ffe tetukiririza mu buli bwanguzi ku level yonna mwebale nnyo. Tukunganidde wano amanya gange nze Kakoza Robert nze ssentebe wa Lubaga South Constituency wa NUP naye omwaka bwe guba gugwako tukola retreat ne twechekinga biki ebiganyi biki byetugenda kutandikira ku mwaka ogujja wakati ngana mu mumanyi tuli mu bintu bya byobufuzi bikoze eki bitandise tweteekateeka abantu bange Lubaga luli twagiwangula 99% bakansala BMP bameya bonna bawangula kakati nange ng'essawa ya leero nina okusala amagezi tuwangudde tutya akalulu akagenda okukola ki okujja saagala wabeewo sayansi yenna nti ono takwatagana na gundi kati nasazeewo nkole retreat eno bonna mbagatte wamu atakwatagana na muntu akwatagane na munne. Ekyokubiri embeera ebadde mu Lubaga mubadde mugiwulira mwenna simanya ate kanso ekoze beeti tetugenda genda mu kanso tugenda kukola kino okwekyanga kyanga okwo naye okuva lwe nalondebwa ndowooza ebintu ebyo bigenze bivaawo ate n'ekyokubiri ne tujjawo waliwo embeera eyaliwo nga abakulembeze ab'ekibiina tebakwatagana abakulembeze bano abalonde nabo tugezezaako bagatta era essawa ya kakati embeera eri waggulu eyo yembeera okubanga tusobola okwegatta wamu nga tusobola okutambulira wamu. Ensonga endala abakulembeze bonna balina okukkiriza mu bukulembeze obuliwo balina okukkiriza mu kibiina ekibiina gweomukulembeze yalondebwa toli w'amaanyi wabula ekibiina kye kyamaanyi. NUP yamaanyi okusinga omuva kwa parliament yamaanyi okusinga meya yamaanyi okusinga kansala yamaanyi okusinga buli omu. Kyova olaba nti omuntu oba onoonya akalulu tonoonya akalulu konga totuuka ku ground kweyogerako gweyogera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president abantu bajja kuwa akalulu. Ekyokubiri tunda ekibiina kati nganze nzomanyi nze mubaka wa Kyagulanyi wano mu Lubaga South era nze avunaanyizibwa ku nsonga ze NUP zonna kakati bwe mbanga nzavunaanyizibwa ku nsonga ze NUP kitegeeza ndi wa ddembe okuvaayo n'enteekateeka abakulembeze bagenda kweyisa batya ekisanja ekijja. Ekisooka ensonga ezibaddewo zonna ezitulemye tuzisalidde amagezi zigenda kukolebwa zitya. Ekyokubiri abakulembeze abadde batatambula bulungi bagenda tambula batya obulungi kubanga bw'okeera ku makya nga abakulembeze nga waliwo sayansi atatambula bulungi olina omutereeza nga obudde bukyali. Yonna gyendaga nze mbagamba tiketi z'ekibiina ebyo byalimu omanye abantu babeereyo ku malwa ne bagamba tiketi ze NUP za kutunda. NUP tetunda tiketi era omuntu yenna avaayo nkuba omulango omuntu yenna oba omukulembeze yenna avaayo nagamba nti gundi ansabye ssente mundeetere wano mu Lubaga South wano nze ngenda mukangavula. Tiketi ye NUP ya bwereere tiketi yo NUP ground yegigaba gobookera ku makya ng'oli mubaka wa parliament oli meya oli kansala nga toli ku ground tiketi ekulemye ekitebe tekigaba tiketi abantu bwe bagaba tiketi era abantu singa banakuboola ne bagamba nti akati munne tukubodde kitegeeza tewaliwo mulamwa gende wamu webake lima amatooke abakulembeze abalala bakole ki bajje nkuba omulanga omuntu yenna atali ku ground tonenyanga ekibiina tonenyanga kubanga bakusindika mu bakulembeze kukolera kibiina gwoba ojja ne bonaabanga gwani ne bonaabanga oyina abanene ku kitebe abenkana batya mu Lubaga muno togenda kukwata ku tiketi nga toli ku ground. Abantu kibiina kyamaanyi abantu be bagenda ogaba tiketi nze ssentebe era nze amanyi nti kati gundi tujja genda ku ground tubulirize tulaba ababodaboda nga bakuŋŋaanye tubabuuza omukulembeze abakoledde ki betufuna 90% nga tolina kyokoze muganda wange dewamu okole ki olime Masaka ewaffe ettaka ddene olime ate abasigadde batambuze ekibiina. Bakansala abadduka obuvunaanyizibwa ne bagenda ebweru w'eggwanga wabula mwatukola bubi era mbabuulira ebigambo bino nze omanyi ze ndinga Kiteega najja n'amaanyi ngenda n'amaanyi ate abantu abasinga bampita kikolimu naye nsaba Katonda nammwe gye muli muleme kutereera kubanga abantu babalonda nga babeesize naye essaawa ya kaakati tebabalabako kibi nnyo okubanga mwatuswaza naye bakubira omulanga yenna gye muli TV zino nsaba zibatuukeko NBS eno ne BBS nsaba kyemmanyi zifuluma ebweru w'eggwanga zibatuukeko mbagambye ebigambo bino mwatukola bubi nnyo ddala era
tetulina kalungi ke tubasabira wabula tuteekateeka abakulembeze abalala mu bitundu byammwe era mujja kuwulira nga twafunye abakulembeze abatuufu wabula mwatusala ekikuubo tetulina kyabbakolera akati bwe twali tutandika ekintu kino abantu bonna bakimanyi twabagamba amaanyi gava mu bantu amaanyi gava mu bantu kyebayita people power mu luzungu era abantu batufudde okubeera b'amaanyi kati bwobanga walondibwa nobeera mukulembeze nga tosaavinze bantu obanga tukoze bulungi ekiseera kisigaddeyo kitono omukisa guli okuddayo mu bantu naye bw'otaddayo kwejjulula naye nga era twebaza abo abafubye ennyo okukola mu kubanga bonna tebali kyekimu nti no balina obuzi obufaananako obubuuza ebyo ebibuuzo ebimu ebitalina mulamwa nze sitera nnyo bbewa makulu kubanga mwe NUP kyetusinga okulwanyisa nguzi era tukiraze ensi yonna kati abantu abeesimbawo wali n'omu yali avuddeyo n'agamba nti no balina omuwa ssente balina okusasula ssente okufuna tiketi waliwo yali avuddeyo nzira muli munnamawulire waliwo kubanga mbuziza ekibuuzo wandiŋambye nti gundi yagambye bamukyajinze ssente bwe ziti ne mugezaako okuframinga okuteekawo embeera etuze emabega gye tutajja kukkiriza olowooza ensonga ya sikuwa kaadi egenda kunyigiriza abakulembeze okubakaka okuweereza abantu sikiinaako nnyo mukakafu mwebale nnyo mwebalire ddala